NTV, TikTokers, media. Nkutumiddeko kyansanche nga tutandika timu media yesinze olunaku olwaleero. Team Dinner Special Children. Bana mbwaniriza nange. Mwebale nnyo kujja kutusalako. Mpira gubadde mulungi nnyo. Yeah, thank you so much First for coming. First of all, osamba Namba 10. Mujozi gwaddeko 10. Ebaddeko 10. Okay, katwogere ku mulamwa gwa omupiira guno. Omulamwa guno twagala tuli ku campaign ya Kill the Stigma. Abaana baliko obulemu ku bwongo tulina endowooza ebeerawo nti abaana bano kikolimo bintu ebintu ebyenjawulo ebiri mu society yaffe naye twagala otegeeza abantu nti abaana bano bantu ng'abalala yensonga lwaki omwana oyo mulamu alina omukka gwassa ate bangi bafa ate nga balamu bonna naye n'asigalawo Katonda takola nsobi. So twongera otegeeza bannayuganda bannaffe nti abaana bano tubalaga omukwano kuba bagudizavinga ng'abaana abalala. Ate teri muntu agenda batwagalira osinga ffe kitandika naffe era nebaza buli muntu azze leero ku lw'omupiira guno eno kubanga yensonga ebadde enkulu ba media abayimbi ab'enjawulo abantu bangi nnyo bazze n'abantu ababulijjo bazze media personalities ne media nga yo mwebale nnyo nnyo mwebale ddala. Okay, abantu ebintu bino musinga nnyo bikola mu Kampala naye nga n'ebitundu ebirala ebya Uganda ate nga nayo mulinayo bafans nabo balina abaana baliwe batyo mulina programu yonna etambula to other places. Era tubale tukikola show yange yasembayo Mubende era campaign yemu nagikolako n'omukyala bamwita Dorothy, she will talk to you maybe. Twali naye Mubende ne tukola the same campaign era tugenda kuba nga tukitambuza okulaba nga tuwongera otegeeza Bannayuganda. Ate tulina ne home nga Dinner Special Children Foundation eri MPG ya nyumba ezisooka mu 1,000. Era abantu bangi bakyetanidde ba donors ab'enjawulo outside Uganda emirirwano egituli okumpi n'Abannayuganda nga bo osupportinga abaana bana baliko obulemu. So tujja kwongera otegeeza abazadde ku baana bano n'ekifo kino ekizimbiddwa okulaba nga abazadde bano babeeramu n'abaana baabwe nga babawa buli kimu. Ebintu bino bibeera so expensive okuba nti mwana olinga abaana beetaagako ey'amaanyi ate sente ezo olumu ziba tezisobola kubeera nti muzifuna mubikinzeko mu maofisi ag'enjawulo okulaba nti muyambibwako. Abantu bangi nnyo sekinoomu organizations ez'enjawulo kati wantu baddewo n'abazadde b'abaana n'abaana abamu ne organization ezimu zizze homes ezimu home endala esobola okujja ne supportinga home endala n'abantu ab'enjawulo bangi nnyo basupportinze nnyo abaana bano abaliko obulemu. Besides you bayimbi ki abalala abaana ababadde bangi nnyo wabaddewo Carol Kasita, Big Eye, King Michael, B2C, Alex Muhanja abaddewo, Ramiti, different people babaddewo bangi nnyo ne bemu besobodde kumenya mannya benerabidde but bangi bazze. Musically twogereko ku music katono nnyo ne baganda bange babuze ebibuuzo byabwe. Etambula etya tulina akapya akatambula konna. Ndongo etambula bulungi Sirajula abadde akyali ku top up to now. It's number 1 ku platforms za music ez'enjawulo ku YouTube still number 1. Views zitambula, streams zitambula bulungi nnyo. We have Simple Man in the building. Akayimba twakoze video abasinga bamba baddeyo ndoza ku video shoot twagikoze space wali mpade yakamoto nabadde zije kuba n'enkwata mu kubo saatu nina bondi y'emmotoka nze eriwa gye bampa naye ng'ojja sobola obituukako byonna it's just time okiwa time naye ojja bitukako byonna bakyatambudde bulungi nnyo mu nnaku ntono nnyo ansikana n'essiga bagikutte ejja kuba efuluma. Okay, Spice Diana, anything brings food on the table, the artist that is good and that is okay. Perform to Muhozi birthday. Which people? Especially these people that are supporting Move, but they are not happy. Which people? The Facebook in-laws bakuddeyo ne bagamba Spice waffe gwe tubadde tumanyi ate avaayo atya n'agenda performing wa Muhozi for the ku Kivulu. Well, simanyi fani wange sisubira nti yandiyisiddwa bubi nze okuyimba ku any event oba ku mulimu gwange gwe mba nina okukola. That's what I think. Yeah, because it's my job. Nyimbira abantu, as long as mba ngenda kuyimbira abantu, I'll do my job. Gwe kiba kiyisizza obubi, well, it's sikisuubira mu fani wange.
Yeah. Politics binakomawo mu business ya. Simanyi, because if you ask me more about music, maybe nja kuba ni answer nyingi, but political I might not have so many answers. Okay, kale katono nnyo ku nsonga eyo. Olinga ali specific yandyagala ogamba wavudde mu bannuupu tokyali munnaabwe. Bannange mumbuuze ku bintu bye mmanyi obulungi. Like let's talk music because that's the language I understand more. Okay, back to the show. Omuntu yandyagadde okumanya abayimbi mugenda ne mugamba nti temulina time temusobola kufuna budde because of time katukube penalty tumanye atudde ekikopo buli omu akkiriza talent FC tukube penalty obudde buganye nze ndowooza mukama wakublessinga n'ekitono ky'abakuwadde you bless others. It might not be blessing them with money, but with your time, with your love. That's what I'm trying to do. These kids need me. When there was ate obudde bwange nina bungi nnyo bwe nsobola ofissaako okuspendinga time nabo because tuyimba, you know, but at the end of the day, what do you do for your community? Because I have people who follow me wala abantu abazze wano ne badonatinga sente ebintu engoye emmere because Spice Diana said bannange mujje tuddukirira abaana bano kati nze njagala nnyo okukozesa platform zange for some good cause ku kintu ekirala ekitugattako. That's what I think era kyenkoze tekinanyi obudde bwange bwe kintwalira nange kinsanyusa ng'omuntu ate bano abaana bwe tabaagala nga bannayuganda tegenda vayo mugwira agenda baagala kusinga ffe. ng'omuyimbi tetuyinza kwewala kikubuuzaako twayogeddeko ne Cindy n'atuwa Saidi yetwandyetaza ofuna ne kusaidiyo oli mukwano gwa Kamiliyoni oli mukwano gwa Bobi oli mukwano gwa Bebe Cool oyinza ku-explaininga otya impact yaabwe ku music industry ya Uganda? Of course impact ffenna tugiraba ne oba tokimbuuzizza ffenna tuzaaliddwa ndowooza around 1990 something 2000 buli abuli wano ndowooza tukuze tuwuliriza music waabwe twagenda oyiga otegeeramuko music kyeki nga tugegenya twagegenya music waabwe kitegeeza impact yaabwe y'amaanyi ate naffe ababadde inspired to come to the same business tekyandisobose singa tubale tulina bye tulabirako baba tu inspiringa ne bakola ebintu eby'amaanyi ne bafuna mu mulimu ogwo because byava mu just kuba nti oyimba for passion but it's business ne batulaga nti this is what we've done ne batu inspiring naffe okukola ki osigala in the same business so they mean so much to the industry. Biki abikujira mu mutwe bo balaba nga bajjeyo enjala beekwagula kasita tewali asse munne kyekikulu kya byonna it's business. Cindy yagambye ebya Big City tebikyaliyo. Are you agree about that naawe ebya Big City Simanyi, 3 is just a number but all I can say is they are great. They are great and they will forever be. Nga bwe ngambye nti ffe mu kutegeera okwaffe nga tuzaaliddwa mu 2019 tukuze tuwuliriza the big 3 and more other artists but otegeera basobola okugamba nti basudde baani baaliwo naye nga tonnazaalibwa maybe but tuzaaliddwa ku mulembe gwabwe and we appreciate them. Spice Diana, let's talk by giving an example. Back then while you're tandika career no sabebe interview. Yeah. Nakugamba soko okole ojja kudda eddako. The years to come. Yeah. This time round Omwasi osekola ate ne bamugamba era ogira okyaloota. This is Aliwa. Crystal Panda. Crystal Panda yavuddeyo okwenaga naloota ngatukoze collabo. Namugamba keep dreaming. Crystal Panda oyinzamu amagezi ku ssaawa eno. Kuba yawulira interview gundi agyetaaga collaboration naye bamugambye agira aloota. This is something that happened to the great tewagamba nti waloose gwali straightforward. Omwa amagezi Crystal Panda. It will happen if it's meant to happen. It will happen. It's just time. Yeah, it can be tomorrow, it can be in a year or something, but it will happen. If you keep believing. Yeah? If you keep believing in something, chiba kijja kuhappeninga. Just time. Yeah. Okay. Ndowooza teri kibuuzo kirala ayogere ku luyimba olujja. You're welcome. Tewali yogera ku luyimba olujja. Simple man. Mwena ba simple men abali wano. Era we mbatunulirayo simple mu buli kimu. Mbaweleza akayimba akabashala abadde beyagalidde nnyo kayimba ka City Regular abashala ne bakawamba konze nange abaami kanveeyo nange mbadduukirire bakubire ka simple man so mukanyumirwe bambi it's a very nice song ate abantu bakagadde nakunya naye it's like as if kabaddewo. I really appreciate my fans for the love and support. Ekimyanso
Mutyesunze. Ebisambi Oh my God. Ebyaddala. era mwebaze Spice abawannyo content. Nkole kimu naye buli omu alya ku munne. Ndya ku mmwe nange mulya ku nze. Just oli mutwe kubamu naye era all in all. Buli omu alya ku munne.